Ese bangambye kino njagala. Nkwagala. Bangambye guno njagala. Kale kamalirizayo ebyokunywa. Naye musibo. Kiyinza okukola. Abenda. Mulenzi. Oti eno. Ntusanso kasi. Kale mulenzi. Nange osanse okusanga eno. Honorable gyali. Mwali. Nsobola omulaba? Kangende mukwiti. Agambye yingira. Era nako kantule nako kenzira. Sanse okusanga. Mwebale kuuma wano. Naffe tulabona ekyalo. Mutala ku mutala, mu kitundu ku kitundu. Tusanga ensonga ezitateredde. Ne tufuba okulaba nti tutereeza. Omanyi bagamba akuwa obukulu aba akuwadde kulya. Naye nze ndabika sinnalya kubanga emirimu gimpuuba. Emirimu gy'ekitundu gimpuuba. Naye naawe nyongera okwebazaamu akeesuso. Webale kuvaayo n'ogamba ko ogenda okiikirira eggombolola yaffe ku disitulikiti. Natuula n'enkirowoozaako. Webale. Ate era n'endaba nga bano abaliko bano tebalina kye bakoze. Kituufu. N'endaba nga nze mutuufu. Nze nina okujja. Okiikirira eggombolola yaffe ku disitulikiti. Webale. Obuweereza tubufune. Ate bw'oba otunuddemu wano eno wali asobola? Bano balimbyawe naawe. Balimbyawe balidde nnyo ssente zaffe. Balidde ssente ate tebatukoledde. Tebatukoledde. Kati nze ndawuna ekyalo naye ate kati ekyalo era nze ndaba niraba nti bwe kiba kifunye eggombolola yaffe no bweba efunye omukiise engavu tuba twesiibye tuba tumaze era kyova olaba gyempitira eyo yonna kakuyege mukola akuba ndowooza tonnandaba bulabe olera ddala yongeramu amaanyi. Kakuyege ye mukola naye amaanyi nja bongeramu nga nawe ondabe. Yongeramu amaanyi kuba tojja kwejjusa. Kale naye mbufu bwe bumu obwo obutalandagga nnyo sagala tulye budde bungi. Waliwo akasonga katono tunaakandeese neŋŋamba kanziye nkuyitiremu tulabe bwe tukamumunyaamu tulabe bwe tusobola kubanga nze kati gye mpita eyo noonya bitugattako oba ontegeera. Kati waliwo omukyala ku kyalo kuno. Omukyala oyo bamuyita Nabbanja. Mumanyi? Mumanyi? Oyinza okuba nga gwe bale tomumanya kageri k'obeera bize otambula kuno nakuli. Naye nze yantuukirirako n'abatuuze abalala bazze bantuukira ku nsonga ze. Mukyala ali ku kyalo kuno naye ayita mu mbeera etali nnungi. Ate nga kiringa gwe bw'oli mumanyi kansala nange kendi defense alumirirwa. Mpulira nga tetwandyagadde bantu ba kitundu kyaffe kuyita mu mbeera etasanyusa. Twandibadde n'ekitundu ekyeyagaza. Nze no lwakubeera defense naye nkimanyi nange sawa yonna owa ssentebe. Oba ondabye otya? Naye nkirabamu ebbumba. Kati olaba omukyala oyo mbadde ndowooza nti bwe tubanga tuyina bwe tumukwatiddeko mu ngeri emu oba endala kitugattako kalulu kaffe akalulu twongera okukanyweza kubanga yensonga lwaki situukiridde bali balala abatuvuganya.
nengamba ensonga eno kangisooseze wano ate nga nkimanyi nti ne kenjireese wano tugenda kugimala bumazi. Omukyala naye afune eddembe lye abeera n'obulamu obweyagaza. Kituufu defense kyoyogedde ensonga eyo ngirabyemu egumba. Ondabye? Ebiseera ebisinga bw'ovaayo n'oyamba abantu bwe batyo, kituufu, abantu baba batunuulidde nnyo abantu bwe batyo ku kyalo. Akati bw'ovaayo n'oyamba omuntu bw'atyo nobakwatirako kiba kitegeeza olina kye weeyongeddeko. Nkulaba awo honalebo, kiba kitegeeza amaanyi okoze eki oyongera okufuna. Kaakati nja kufuna olunaku ate era nga sinaba kufuna lunaku ne Katonda mwennyini ayagala nnyo abantu abayamba. Kituufu, kubanga Katonda emikisa okimanyi agiyisiza mu bantu ng'abo ab'enjawulo ebiseera ebimu. Kituufu. Omukyala oyo alina omwami, naye omwami amanyi abasajja b'ennaku zino, sajja olumu obuvunanyizibwa oba bo bakalobero oba bo bazitobwiriza abamu bakusomera. Naye omusajja obuvunanyizibwa yabusuulawo, omukyala yabusuulawo. Ennaku zino abasajja oba kiki basuddewo nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe bakusobera. Naye ngenda bakubako era nga mu buvunaanyizibwa bwange obwa defense ngenda bakubako ekyo kyo kikusuubiza. Naye kati ku nsonga y'omukyala oyo, kubanga omwami we omukyala akeera n'atoba oluusi n'omusanga bambi ng'agenda mu bipakasi. Omwami abeerako ku kitundu, abeera naye waka, naye omwami omulimu yasigaza gwakunywa. Nga bumanyi ekyalo kyaffe sijja kunyonyola bingi kubanga oli wakuno. Kituufu ayinza okuba nga ebiseera ebisinga abamu ndowooza mirimu oba gye gibabuze. bw'oba buvunanyizibwa bwa muntu nze ndowooza kubanga tosobola kunoonya mulimu ne gukubula, naye omuntu weemalamu obuvunanyizibwa nze defense ng'abeerawo nga sinywa mwenge. Kubeera kwemalamu ssuubi kwa muntu. Naye kati eyo tumuleke si nsonga nkulu. Ensonga enkulu amaanyi tusigagasa ku mukyalo ogwo kubanga embeera gy'ayitamu ate nga n'abantu oluusi bajja abamu ne bandopera ne bampitiramu ne bagamba naye defense omukyalo ono temumulaba. N'abantu abalala be baŋŋamba naye nga bwe nagambye tusookere ku mukyalo ono, omukyala Nabbanja. Ate n'abalala bwe banaalaba nga tukutte ku ono n'abalala bajja kweyongera okujja. Alina abaana ng'abameka? Alina abaana bali 3. Naye bambi obwana buto, omusajja yamuzaalamu abaana, alinga yabamusuulira ate ng'ekyennaku nti akyamuzaalamu naye ng'ate teri ssuubi lya kumuwa buyambi. Omusajja n'akeera kati lumu nawulira bbangi ne bamusanga oba yali agenze mu nnimiro y'abandi ng'agenze bambi kunoonyeza baana kyakulya. Naye lwaki mukyala lwatagenze eyo n'agenda n'apakasa? Lwaki omukyala alina omwami atuuka ku mbeera eyo nga kwe tuli ku kyalo? Tulina okulaba nti tukyusa n'embeera y'oyo omwami. Aguleke naye essira eddene tusinge kuliteeka ku mukyala, kubanga oba oli awo bwe tunaayamba omukyala n'omwami ayinza okuba nga kati ku budde buno amulaba ng'ekitagasa, naye ffe bwe tunaamulaga nti mukyala wo ono wa nsonga, naye ayinza okwekuba mu mutima ye nga ye. Omanyi ebiseera ebisinga ebintu ebikyusa abantu si binene. Oyinza okugamba okukwata ku musajja nga si wakukyuka, naye ate bw'okwata ku mukyala omusajja ayinza okukyukira awo. Ensonga eyo ndowooza nja kufuna olunaku mwami defense nzije ku ofiisi yo. Oyiteyo mu ofiisi omukyala muleete oba n'omwami onoosobola omuleeta babeerewo bombi. Kisoboka, nze bw'oba ompadde olunaku nze nsobola obbayita obbakwasaganya. Mpozi leero lwakumeka? Leero Lwasande. Tukikole enkya? Enkya ku bbalaza? Tewali buzibu kubanga era twandikiwadde budde bungi kubanga omukyala ali mu bwetaavu. Ate nga naffe naawe kimanya kasembedde. Nkitegeera. So kati enkya ku ssaawa nga ndowooza 8 awo nja kuba ntuukayo eyo ku ofiisi yo. Nze nja kubaayo nga nkulinze, naye kati
ngenze ntya